no tosobola kungamba olwaleero nti no ate Bujingo yagamba nti Uganda is not bleeding kati woba osobola gwa okuvaayo ng'omusumba n'ogamba nti no nti abo bakyagulanyi beegwanyiza ng'ate alina bulletproof car and biki njagala ombulira olunaku olwaleero emmotoka Bujingo gye yalimu si bulletproof yaba akinkoledde Bujingo si yaba akikoledde naye Bujingo akuyambye n'ogumaaguma mutomanya wakati awo naye akuyambye okubeera ng'akukumaakuma ng'akukuma akuwa essuubi ng'angamba nti nno ng'akugamba beera n'essuubi beera n'essuubi abantu bannayuganda obalimbye emyaka 8 emyaka 7 n'egiba myaka 2 omwaka ogumu tingenda tugenda zimba ekintu bwe kiti musolooze ssente ne baweereza ssente zaabwe at the end of the day ng'olaba nti ebintu babitabuseeko bakino bagamba ogenze owa Bujingo mu January otandise okusabira kwegamba anyambye obuteetuga obutagwa mu maanyi obuteetunda wandibadde weetunda naye kati okeera n'ogende wa Bujingo n'oddamu essuubi n'osaba n'osigala ng'akukumyekumye otugamba otya nti nno lwakuba Richard yafudde mbuka tuyimirizemu Pentagon biki Richard yali amanyi foreman yali agenda okukola gundi oba yali akoze design ekikanga bwaki Richard mukazi we yali mukazi we nti owekanga nnyo yali mukwano gwe ngamanyi muri wabisiyaga nti olimu anti anbuuza muri anti kakati waba amanyi stocks n'obuguwa bw'engato n'engato na biki kitegeeza nti makula ali useless amugoba aveewo waba muri wabisiyaga abyogere preach it honorable nti omusumba kyakuyamba omusumba takuyamba mbuno yakufunidde omulimu oba ogujje naye akuyamba okukuuma okukkiriza paka lw'otuuka ku ki akola ku nsonga ndala kufumbira mwami Kameri yagamba akamere saagala njogere nnyo bakwate obukadde 20 baliyeko 10 nange bampe 10 ate nga bakuba lyaki naye omwana ati nga njagala bayambako basoke bakwate Bujingo bamuteeke munda kuba yali safasi gundi alina otubulira ebya byabaawo omuntu gwe bali bakubye bali bagala okutta sebo fembwa tugibanja oba Pentagon eganye Pentagon bwe beeganye wakiri tuddize ssente twangala Pentagon omwana ssente wowe mumanyi mulengera naye si gye nsabira Pacho olwaki ompayiriza Uganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa bangi ng'amajini emizimu abaagala n'abayuugayuuga omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala bw'otuuka ewo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwakajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 788398818 gwe n'atulaba ku emboozi mu UG Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wabali kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba olunaku olwaleero ndi ne Pacho nga bw'omulengera si lwa bulijjo olunaku si lwa bulijjo ku mukono omulala ninayo omukyala agenda kutweyanjulira naye atubuulire tugenda gayagamu ku nsonga ez'enjawulo of course kwebyo ebitambula mu ggwanga n'ensonga endala zonna naye nga n'ebyobufuzi tunabigatamu Pacho leero bagambe program ya byabufuzi neda watandika dobiga tamu bagambe bya byabufuzi so tukwaniriza nnyo ndoza Pacho kasooke akubuuzeeko then bwetumaliriza nzire ne side eno tusimbule mikwano gyange abalungi mbeebaza nnyo okubeera ku emboozi mu UG mwebale nnyo okutulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu eri banafe abaisiraamu balokole n'abalala n'abalambagana Mukama yeebazibwe bannange aweebwe nnyo ekitiibwa bakatuliki bannange tuli mu kisiibo era nga nsaba Mukama fenna abatandise ekisiibo fenna atulengeze ekkubo eddungi era tutambulire mu kkubo eryo era ebirungi bye tuli mu kukola kati oba bye twatandise okukola mubireka mu time eno ya Lent naye tweyongere mu maaso n'obikola nze Pacho tewali kugenda wakatende makindye wakatende wakkirizibwa naye si olwokusatu oba olwokutaano nze nganze yes Ingo yugeza dembe nye ennaku zino oba olina gw'oyagala ku okukola ki
ngona goyagala okulivula okulivula kwekola kutya bwe nagamba nti no nzikiriza nnyo mbuuze nnyo mbuuzeeko ku Father Lwemalika oli otya munnange nkwagala nnyo nga bw'okiwulidde mbuuzeeko Peter ali Somalia mbuuzeeko Fred ali mu Democratic Republic of Congo Linda ali mu Italy nammwe abalala yonna gye musinzira okundaba bannange mwebale nnyo okubeerako era nze Pacho oba Pacho to Harriet Asimwe Pacho goli wa bulijjo lekerawo bannange omanyi bannabyabufuzi olinga ani nze kansala omukyala omanze kansala omukyala ajja mu Rubaga South that is woman councillor LC3 ku tiketi ya NOP nsanyusa okulaba olina ekirala ky'obuuza neyanziza nnyo yesebo era nsanyuse nnyo okubeera wano ku emboozi muyugi ni mukwano gwange Pacho ndi musanyufu nnyo amannya Agnes Namaganda era nga ndi muwagizi wa National Unity Platform ndi member nsanyuse nnyo okubeera wano olunaku olwaleero nga abantu baffe bonna abatulaba era abatuwuliriza mbabuuzaako era mbalamusizza nnyo nti mwebale gyonna gye mutuusaako engalo mwebale kuba nti nno mwatandise ekisiibo njagala okusaasira nnyo mwenna abafiiriddwa mwenna abatuuseeko ebizibu ebyenjawulo abatannazaayo bana ku ssomero nze omu ku bo era kati njaga kuyisa akabbo tulabe ng'omwana eri ola olubuto nakuno okunyirira kwonyirira njagala kuyisa akabbo njagala kuyisa akabbo omanyi waliwo yampadde awo eddimu nanga kati jofule kikiri abantu beyo mu kusonda ssente za kyaki kyaki naye mbagala nemundeke Pentagon naye mbagala nemundeke sina lukusa lwonna omusumba yamanya okutubira mu Pentagon wama honorable gena mu maaso yes kone bwe tunazaayo mwana ku ssomero honorable nze omu ku bosi naba wamu naawe kubanga kati embeera ffenna tugimanye era tukutegeera naye njagala osigaze essuubi nze lumu nalwandika ku status yange nga ntegeeza abantu nze taamu ezimu nali sisoma ate taamu ezimu nali nsoma naye nfuuse kikyendi kati omuzadde ali eyo togwamu maanyi olw'omwana oyo gwotanazaayo ku ssomero njagala osigaze essuubi nti Katonda akumanyi n'omwana wa mumanyi era Katonda alina pulaani ennungi eri omwana wo era ejja kuba bulungi eri omuntu abadde ayogerako n'omwana wange amakya g'olwaleero so the girl was so interactive abadde aze ku neighborhood naga mama ono omwana yaani nzisenga ono omwana wange tamu 1 abeera mu primary 1 tamu 2 abeera mu P2 tamu 3 abeera mu P3 oyo fizi ne mukola bomugezi nnyo okitegeera yes she's bright naye mugambye kikyenyo nanga why would I waste school fees wa tamu yenna kubanga ambuza mbusema what is science now is it what is science what is my environment and our surroundings bichikwa mulida mugamba sima bichi is the smile of our surroundings and bichi naga can you imagine a kid of primary 1 ngate akajitandika can give me this answer katulwachi mba mulindo omwaka gwonna abere mu primary 1 ayina obera mu primary 1 term 1 primary 2 term 2 primary 3 term 3 mu mwaka ogujja gena mpifu anyway you're most welcome osabirawa nze kanisa yange kale nali mba protestant naye kati ennaku zino nalokoka osabira oyo mulokole osabira wa Bujingo osabira ku kanani Tabana nsabira wa Prophet Elvis Mbonye era ffe kati twagula ettaka wali eri ku entebe zite entebe we express ku express ekajjansi wewe okude ekajjansi ngodda mu nyonyo awo twagula waffe twali tubeera Kyaddondo kati twafune waffe chachi mu abantu tebali mu umbrella tezibagwira mbuyaga teziddusa umbrella tuli mu umbrella by the way kyewunyisa ku kanisa eri omanyi nti nno tetubeerako mu tent oba kintu kyonna tusaba under the sky kugamba mutemisa kabo kakusonda mutemusonda namwe mwasondeza kyaki nedda nawe okugula of course abantu bawaayo tuli ba partner tubeera ne ba partner abantu bawaayo ne beegatta n'obuweereza okulaba nti obuweereza butambula kugenda mu maaso ffe batusondedde emyaka oba 10 twagula olwaggulawo amakanisa 2020 yes after covid mu March fene tutandika okukola ki ffe twali twamaze eddugula twagula mu covid kati nga mwina sente mu covid mwe nga mwina ne kati mu covid abantu nga basonda kuba olwaggalawo twagenda okuggalawo nga ffe tusabira wano ekyaddondo I remember yes kakati kambuzeeyo ekibuuzo
Musumba Elvis Mbonyi yagendako kulaba ku musumba munne. Musumba ki? Owa Kanani. Ku nsonga ki ezomu kuba amasasi ez'obulwadde kubanga nalabye agamba I love the question. Yagambye nti ndoza kyavudde kuba kubasumba kulawo ogenda kumulaba naga nti abasumba mwenna abaagala okujja okundaba temugeza ne mujja mugende e Mulago yewali abalwadde nze ndi mulamu n'akumba mukaawo. Kozo omusajja bamukubawa n'amasasi byonna twabiraba ababi abagala. Leko omukyala ddemu wamaddamu. Teyagenda mulaba sirowooza nti kagamba ate yali kubanga tilowoozaako ku bantu abalina abaana abatanaddayo ku ssomero. Exactly. Omusumba Bujingo alyoke talina kizibu kyonna alaga nti ne bamukuba essasi olwaleero enkera yali akyakala ng'azina n'amazina ku stage. Weebale nnyo nga yambala fitting kati ate lwaki tubeera ku oyo ng'ate tulina abaana batanagenda ku ssomero nga tulina abaana abafiiriddwa bazadde baabwe nga tulina abaana bakola ki? Yazina na bulumi kati nze sooka otuleke. Nze nina obulumi wano naye siri wano tetunyumya njogera n'obulumi bwange. Ate munnange nze nesho nagamba nti lumungi agitambulamu eveeko oba ogikoledde dakika 10 gitambule ngiveemu. Kwasaba bintu omanye ebyokukola kuzanyira ku bannayuganda. Bannayuganda balina obulumi bwabwe basondedde kyaki etabanga nawe talibaawo myaka nga 10 basondera kyaki tebagiraba ate simanyi embuyaga mujuzi mwate embuyaga etulekedde simanyi accountability budget nene simanyi ne waya zikutuse. Don't tell us your bullshit nawe munatubira how long are you going to steal Ugandans money? Kubanga tosobola tugamba bannayuganda basonze ssente for like over 8 years nobagamba Pentagon tugireka omanyi mannange Richard sijja kuswaza Richard ye yagenda n'amasumaali n'emisumaali gyali genda kuzimba oba Richard ye yagenda ne foreman yali yalina gundi ya gundi tebamwita foreman bamwita kati tulyeddanga tusoma nze gikomanyi ffe twali banaku nnyo twali banaku maita tatange yali mu poliisi n'aweereza gavumenti eno kyova olaba nze I have a lot of pain. Yeah. I have a lot of gundi ku government ya M7. Tatange yagisavinga ne we didn't get anything. Tusomye nga banaku tusomye nga bakine tatange yafira ku level ya being a DPC. I think agamayinja gabagawerako tine we yali badde nga afudde twali badde twafuna mbye twafuna. Ne tatange yafanga embwa mu kyala we ali yalinga mbwa ku kyalo biki kati kye yenyumizaamu nti fa abaana be bambi musajja watu yatuletako e Kampala and we need sobola okufuna okusomako ni kyemwebazaako ennyo nti yatusomesa kyovola bannoluganda ndwogera wadde ndi muteeso nga ndwogera bulungi nnyo nti we never grow up in sorority but at least yali amanyi importance of education oba kitegeera n'atusomesa n'akatono ke yali ayina era nze simunenya okundeka ku level muyandeka okitegeera nti awo yali asobola kati nensaba abazadde abaliyo naffe tubanga tusaako abaana ffe wonna we tubatuusiza tubatuuseeyo inala kikyengezako okugamba some people when they see us coming out okwogera ebitulumu baki babeera balowooza oyo yeeyogeza yeekoza yakola kino nakiri nakiri naye ffe we've been there nga tulaba abazadde baffe suffer struggle nze mamange yasitunda malwa kunsomesa ne waragi bamwyitanga liralira ne kaseese can you believe that liralira nedda yalinga waragi nga bamwita nga waliyo ne kaseese ne liralira nga n'amalwa agatunda naye nga lwaki yali asobola okukola ebintu ebyo nga tebbaawe asavinga mu gavumenti osegeera so some of us bwetuvayo ne twogera obulumi bwe tuyina ku mitima gyaffe nga twagala enkyukakyuka si nti lwakuba tetulina gwe tutayagala oba si nti lwakuba we don't believe in somebody naye tuba tugamba nti abakoleddeko n'abakoleddeko basigadde bakaaba osegeera ffe abaana b'abasajja abaweereza mu poliisi eyaleeta President Museveni tukaaba we have never gotten anything oba okitegeera. Are you trying to get my point? So we have reasons as to why we think when we are in opposition, we think we need oba tugenda kuletawo enkyukakyuka oba tusaba enkyukakyuka ebeerewo maybe
ekyo kiganirawo abasumba okugenda okulaba ku musumba munabe gwe bakubye amasasi. No, tosobola kuŋŋamba olwaleero nti no ate Bujingo ye yagambanga nti Uganda is not bleeding. Kati bw'oba osobola gwe okuvaayo ng'omusumba n'ogamba nti no nti abo Bakyagulanyi beegwanyiza ng'ate alina bulletproof car and biki. Njagala ombulira olunaku olwaleero emmotoka Bujingo gye yalimu si bulletproof. Lwaki agenda n'awabya abavubuka okuwabyayize okubajja ku mulamwa ng'alimba nti ye muntu omutuufu era nga bwe yabawabya mu kusookera ddala ng'agamba nze kale eyasookera ddala enjiri yali nnungi ng'agamba nze nsaba n'abalokole n'abatali balokole which was good awo n'abakwata attention n'abantu nti ne bwe wayitanga mu kikuubo oba wayitanga wanange era that time nali nkolera ku Radio Sapienza naye nga mpuliriza enjiri y'oyo omusajja okitegeera nga muwuliriza because ng'alinamu kirimu abalokole n'abatali balokole era nga ne bw'oyita mu kikuubo nga osanga edduuka lya Haji oba Haji atoba Sheeko baani nga bali ku njiri ye ku lunch hour kuba yali yalina we yabakwatira obwongo nti abalokole n'abatali balokole so kaakati tosobola kuŋŋamba nti nno osondedde oba abantu bannayuganda obalimbye emyaka 8 emyaka 7 n'egiba myaka 2 oba mwaka gumu tingenda tugenda zimba ekintu bwe kiti musolooze ssente ne baweereza ssente zaabwe at the end of the day ng'olaba nti ebintu oba bikutabuseeko bakino bagamba kino tusooke tukyesonyiwa nti mwena basolooza Pentagon tugireka ku ddiiru ki tosobola kuŋŋamba nti wadde olina obulumi bungi nze tatange yafa nali ndowooza nti nange n'omwezi oba wiiki emu oba wiikisi 2 oba omwezi sigenda gumala in fact everyone yagaha okusinziira ku ngeri tatange gye yali yanjagalangamu nga buli omu yeebuuza ŋŋenda kubaawo ntya oba okitegeera because my dad was a friend buli kimu nga biri mu ye my dad would even sit me down and tell how men behave, how, you know. I mean, like, my dad was, I don't know. Because, like... So, people never knew that I would live this long. Because it's 11 years today. Nti tata wange okuva lweyafa it's 11 years. Okitegera. Naye obulamu tebutambudde. So, otugamba otya nti nno lwakuba Richard yafudde mbu katuyimirizemu Pentagon biki Richard yali amanyi foreman yali agenda okukola gundi oba yali akoze design ekikanga bwaki Richard mukazi we yali mukazi we nti owekanga nnyo yali mukwano gwe nga amanyi muri wabisiyaga nti olimu anti anbuuza muri anti kakati waba amanyi stocks n'obuguwa bwenga tona biki kitegeeza nti makula ali useless amugoba aveewo waba muri wabisiyaga byogere Makula akola ku nsonga ndala kufumbira mwami Kameli yagamba akamere ka sagala njogere nnyo honorable Mnememu Abudde honorable who is in charge of what are your roles as a wife ngoli waka muntu mulala yalina okuvayo ba PA wa mwami wa ino vayo tugeze nti yalina okumanya ensonga za soksi engato obutambaala simanyi na biki ezo roles bazani sibuuza zonna by the zibaza mukyala PA akola ku bya office emirimu gye giri professional bobera pastor ng'oli mu office abantu batuukira ku gwe nakukolera appointment nakutegeeza baani abazze wamala okutegeeza baani abazze n'oba wa appointment naddamu n'abakubira n'abagamba gwe jangu ssaawa 5 gwe komawo olwokuna ssaawa 2 okusinziira ku kiki wabadde oyagala kaakati omusajja bw'avaayo n'agamba gundi oyo mulaba yabadde amanyi obuguwa bwange yabadde amanyi sokisi zange yamanyi obutambala bwange oyo taba muli wa busiyaga sirika mbuuza kitama kuba bwe tuba n'omuntu gwe tubeera naye waka okuba nga nabya nnyambako nga musajja kati akuyambire ddala mubisa oba muli basiyaga nga muli basiyazi nga we don't know nacho ndikanjogereko ayinza okuyamba mpozi mu mmotoka kati ba PA tubalaba nti no maybe PA wabanga mukyala mu mmotoka asobola okusitulirako gundi ensawo yo yes nga ffe abakulembeze bwe tugenda obeere ono oyinza nakubeera PA wange wonooba tokwate nga mu nsawo yange okugjamu ssente sobola gukuwa ensawo gisagako kufulu esumuzo g'okisigaza. So Wama, how would you feel if a man came out and said, you know what,
or your husband came out and said, you know, my PA yabadakola kutambala bwange yamanya obugato bwange obugwawe buli socks weziri na biki gwe ng'omukyala wo buli enjiri ng'eyo nga gwobadde tugeze mukyala wo oyo omusumba nga ayogera ebyo. How would you feel? And what would come into your mind? Nze Pacho olaba ensonga za Bujingo ngezaako nnyo okulanga sizikomentingako ebyaliwo byonna ebikwatagana ne Bujingo kubanga omusumba Bujingo nze kyentunuulira ennyo kimanyi. Kati mugamba nti for example Bujingo mwali mmuteekako kati bw'otunuulira the whole shooting engeri gye battamu PA biki byonna yagamba sikaali simanyi mukadde w'ekkanisa simanyi SFC simanyi biki birimu ebituli bingi ayina olimba nedda nawe okiraba era si bye twogerako wano bye tuliko bituli naye kakati mu bituli ebyo byonna ngenda kirungi gw'okyogedde nze njogera nga bagamba oyo Pacho ampalana era watanjogerako tafuna kyakulya naye kakati ngenda nentulira Bujingo nga bwe mugambye Bujingo twali tumuteeseekoko ne tumuwuliriza ate nze naye simuteekako nnyo bayirawo abantu baali bamuteekako nnyo ne bawuliriza kwegamba njagala nnyo ntunuulire ebirungi bye yali akoze ensonga nsirika njirabamu ebituli naye saagala nnyo byogerako ebituli obirabawa byonna bye twogedde nti PA yali asiba obugwa ate nga si kituufu kati gw'ogamba otya mbu si kituufu ng'ate yamukaabira nti bannanga obuguwa bwange kati bwabula bw'engatto tezikyakubwa ddagala kati abantu bagenda ne bajjayo buvidiyo bo nga bulaga nti ate yali yagambako emabegako nti ate Makula yali abikola kati ate wano bwegundi bwafudde PA atagamba ate PA yali bali babikola babiri anti nze sagala byogerako ebya Bujingo sagala byogerako kubanga Bujingo nze kyentunuulira kiri kimu nti abantu baali bayiseeko mu mbeera ne basaba ne Bujingo waabwe n'abayamba kati Uganda beyayamba kati ensonga eno eya shooting n'okutta PA wadde njirabamu ebituli tugirekere poliisi ngamba nedda tugirekere Katonda kuba ne poliisi nayo n'okunoonyereza baagigaana ndowooza nedda baateekawo obukadde 20 nti olaba nga kisoboka nti yenna amanyi yali asse omusumba obukadde 20 ng'olaba nga kisoboka poliisi yo nga yoba basobola okulya ebijanjalo ebirimu kawuukumi nga biddugavu nnyo nga bukawuukumi bwafuka bwa black in color nga basobola birya Monday oba January to December nga tebaguzeemu kakwota k'ennyama bafuna batya 20 million shillings ogamba nti baziwa omuntu muyite bulungi bamwita yeekolera music analyst Yeko olisalako nti Yeko wamma Yeko nkubuzzaako yonna gy'owangaalira nkwagala nnyo era gw'obadde Yeko ow'omwaka guno analyst w'omwaka I love you and I love whatever you do. Poliisi emutegana obukadde aba 20 mu bukwate mu buwa omusumba yennyini kubanga yamanya ensonga zonna. Exactly. Muyaye. Si muyaye ate nze nabagamba no bagamba bakwate obukadde 20 baliyeko 10 nange bampe 10. Ate nga bakuba lyaki naye omwana. Ate nga njagala bayambako. Basoke bakwate Bujingo bamuteeke munda. Kuba yali safasi gundi alina otubulira byabaawo. Omuntu gwe bali bakubye bali bagala okutta. Ogwe baagala okutta gw'olina obuvumu obujjawa obukwata n'emmotoka ogoba omuntu abadde ayagala okutta. Eddoboozi lyajja ne limugamba. Omuntu nga bamukubye avaamu omusaayi ogutawera na kikopo. Ekyo omusaayi. Okupimira wa. Tewabulaba nga bulinga n'ekibanga kibadda kya mukazi ffe abalwala ekibba. Nze ensonga z'abasumba siteekayo kyange kubanga kati nange nkimanyi tugenda keera wano nga prophet bamwogeddeko ebintu bibeereyo mu era baayogera dda kati mbasaagala teekayo bigambo kwegamba nga bwe mbagambye nti ntunuulira story nange nendaba nga erimu amawanga ng'ogattagattamu nga tebijja kansirike naye anti kati mwemwe mutumenya mwaba tagenda twala Uganda yaffe mu maaso kubanga ffe twagala tuveeyo abantu bano tubalabise nti bye bakola bya kifere bya kiyaye bya kibbi na biki basumba nsirika no abalala njogera naye basumba sogera not really twagala otereza mu bantu bano abantu abenjolo naddala abalwanirira enkyukakyuka mwe be mwita banna struggle mwe nga nze Pacho ndi munna struggle nga Pacho wuno Pacho avanyo nagamba ntino Bujingo alinyirira struggle avumirira struggle ng'ayita mu kuvumirira Kyagulanyi ne banna struggle bonna abeewayo kulaba nga njagala okitereza bulungi nnyo njagala ekintu kino njagala nkubuzeeyo ekibuuzo
Can I ask you a question? And njagala obeere gundi oginzire mu gwe mbuuza. Bwemba bw'obanga olaba preachings no nakugambye ne show leero tugenda gikola babiri nange ndi namawulire so I can ask you a question and you can as well ask me a question okitegeera so gwe bw'oba olaba okubulira kwa Bujingo kono kuzze kubeerawo Bujingo musasule oba si musasule kuvuma Bobi Wine ngenda kubuza ebibuuzo bisatu ekyo kimu nsooka nkiddemu si musasule okuvuma Bobi Wine ombuza kan ava ku nsonga ki okuvuma Bobi Wine buli kadde n'amuvuma ku makya n'amuvuma ku breakfast n'amuvuma ku lunch ne evening tea webeerawo n'amuvuma amwogerako kubanga mukwano gwa Muhoozi Kainerugaba ani mukwano gwani Bujingo akola ki because what Bujingo avuma Bobi Wine kubanga ye mukwano gwa Muhoozi Kainerugaba abalokole munywa ku njako batemuginywa Inze mbuuza nti oli ku Bujingo muwagira nti kati nkutwaliddemu ng'omulokole munno tetunywera ddala kubanga Yesu yagigaana Bayibuli ekontana n'ebikuba kale Bayibuli ekontana n'ebikuba naye ate kijja kiki okuba nti abantu abakubwa oba abaali bakubiddwako bategeera okusinga mu ababeera soba nkakutuwaayiriza ddamu ebibuuzo naggambye nkubuuza bwenziramu ndowooza nti abeera muntu ne personality ye naye siggamba nti n'abalokole obagasse wamu abamu okay kaŋŋambe abalokole abamu yes kubanga kati olaba ebeera personality ye nga yeera nze nkugambye nti nze ng'omulokole oba omuntu akkiriza mu Katonda bwe ntunuulira embeera eyo ngirabamu ebitulu kati nze njagala kubuuzako honorable omusajja oyo nga bw'omulaba kati yakyali kwegamba nsaagala oyogere nga sinza akubiriza sheno banayi munansonyiwa abatulaba naye njagala kubuuzaako bubuuza oli mulokole it's very good nti myame Catholic ono simanyi waagwa kozi ono asabira wa Bujingo naawe mwena muli balokole mu ababiri myame Catholic era nga naye okuwaayira okutandise ddi kati nze abuuzaako byonna bye mulaba Bujingo byakola kati do you still stand there no more respect but this is a pastor over what njagala buli omu ng'ampa genuine answer atunule mu kamera ayogere nti ddala wemba ndaba byakola kati kubanze byakola ndabanga omuntu azenga atamidde ku kituuti azenga oba anywedde ku njaga oba azenga akoze eki I don't know oba kiki oba ayina ekintu ekimulinnya ku mutwe kwegamba naabanga takyategeera I don't know nsaba munyambeko kale naye nga nze nga nkuddamu sooka omenyewo ekigambo kyogamba nti nosabira wa Musumba Bujingo ate nkimenyera ki ate buzibu ki tomwagala sijja osabira si kibi nze nali nkumanyi ng'omukatuliki naye ate tokyategeera mukatuliki tabanga nibannange si kibi okusabira ewa Musumba ate nze ngambye kibi nange emyaka gye nnamalayo nali gye nsabira n'ekimu ekyekumi nga gye nkiteeka naye ate we yagamba nti n'olaba embwa nga zisaba simanyi bizibu za Pentagon simanyi biki tetujja kuzimba ku gundi ya ssebo ffe embwa tugibanja oba Pentagon egaanye Pentagon bwe beegaanye wakiri tuddize ssente tetwagala Pentagon omwana ssente damu eno sho wabula toyalwana baddemu ngamba bwenti Bujingo yali musajja mulungi abantu nga bamuwuliza nga the days of those days but then there is a time yakyusaamu simanyi kyoba ki yatandikira kuki simanyi anti simanyi naye nze nga bwe nkugambye nti nze neewala nnyo okubeera nga mu komenti ngako kiringa muzaddewo nti muzaddewo kati yatandise okunywa omwenge abadde nga muntu mulungi oba yatandise ebikolwa ebitategeerekeka naye nga muzaddewo omwana wano yalangira kitaawe obutamiivu tokyogera na Junior Tamale Junior yeye abeera soba zijjako obutamiivu bwo naye bonna ndabanga abeera baganyweddemu Bujingo Junior kyeyakola kiwabeera muzaddewo kati nga Bujingo nti alina abantu bangi nnyo bayambye ne bafuna emirimu ne bawangula ebizibu lindamu katono nnyo olowooza nti nno bwe nzijewo nga time eyo mbadde siina mulimu oba tugeze nga Mukama abadde akikoze nti time ngenda gifuna mu febu biki nezijewo mu jani nga naatera okukola ki
mukama n'akikola nti we najja mu kyaki yo gwe nga Bujingo ne nfuna mu feebu ng'ate mukama era kye yali yateekawo mu mulimu ndigufuna mu feebu nange obwongo ne neerimba munnagujja wa Bujingo mbu yaba akinkoledde. Bujingo si yaba akikoledde naye Bujingo akuyambye n'ogumaaguma mutomanya wakati awo naye akuyambye okubeera ng'akukuma akuwa essuubi nga ngamba nti nno ng'akugamba beera n'essuubi Katonda agenda kukola Katonda yakiteekateeka mu feebu okiraba era kati era ogenda kifuna mu feebu oba ngambe beera n'essuubi empeta gijjeeko wasa omukazi omulala kwana oli wabaana omukyafu kola bwoti ate kati Pacho ogezaako tusigale ku ky'omulimu omulimu Katonda yateekateeka olina gufuna mu feebu ogenze owa Bujingo mu January otandise okusabira kwegamba anyambye obuteetuga obutagwa mu maanyi obuteetunda wandibadde weetunda naye kati okeera n'ogende wa Bujingo n'oddamu essuubi n'osaba n'osigala ng'akukumyekumye weekuumye mu kukkiriza omulimu n'ogufuna mu ndowooza ndokoke nkuba honorable preach it honorable nti omusumba kyakuyamba omusumba takuyamba mbuno yakufunidde omulimu oba ogujje naye akuyamba okukuuma okukkiriza paka lw'otuuka ku ki nze abuuza omusumba nzikiriza anyambye kaakati singa abakoze ekikyamu ndi mufumbo omusajja byakola binyiiza musumba nyambiddewo okuŋŋamba nti nno empeta eno mpeta buweta terina kyekuyamba simanyi bikinze mugiraba ngiina simanyi bikinasoma ng'ennyiriri eziraga nti ddala mbutuufu nsobola kuva bbange yadde yankuba empeta neŋŋenda ew'omulala nenfumbira it is okay awo aba nnyambye kakati Pacho ankumye no I'm just asking ekirungi ti leero bannange mbasanze nga mwababiri gye musabira ambuuza nga gye musabira kati nga muli balokole kale nze ndi mukatuliki leero Bujingo omweganye tamweganye mulaba mumulengera omukazi wa titi agenda okuvuma mumanyi mulengera naye si gye nsabira Pacho lwaki ompayiriza so I mean like siganye we respect these people so much and let's keep that respect they're like parents no yakuyambako omuntu yakuyambako bw'aba atatandise okukola ensobi ojjukiranga kiri mbuki akodde ekyokulabirako eky'omwana musikugambako yayisaamu kitaawe eggaali naye omulaba nti we yagimuyisaamu yatereeramu era ne Bible ekugamba kakunyuddeko era ne Bible ekugamba omuzadde museemu ekitiibwa yes naye naddala bino bye mugamba nti omuzadde tasobya nze ebyo sibyagala era ewange sibyagala era ebiwange tebikola nange nsobya and I must apologize to you my kids bwekitegeerera ekyo nkikola nnyo ewange I've wronged my kid oba namubogoledde oba nenkola kyotuba tuliamwa mwana omanyi mwana wanyiiziza wali eri kyovulaba nayogedde ng'eddoboozi lya n'ensonyiwa so nze bino eby'omuzadde tasobya nze wange tebiriiyo nange nsobya I'm a person and I'm a human being nsobya and I must apologize to my kids bwe mba njagala babeera n'empisa lwaki not me kirina okutandikira ku nze ati kati gwe weenenyeza naye ate kyanjawulo ng'omwana yavuddeyo n'agamba naye si mugundi naye ng'omwana alina engeri gyakuyisizaamu amaaso nze ate nedda sikuyisaamu maaso nze kyenneebaza Mukama nti my kids are open minded era nsaba babeere bwe batyo paka koze era naddala kino ekiro kijja kuja naye mami wambogoledde mami biki mami okitegeera yes okitegeera so nange nkugambe nsonyiwa naye wakoze ABC mami wabadde toyagala nninyewo n'ebisooto oba biki nkonze yes Now, I'm sorry, mommy. I'm also sorry, baby. Muli mu struggle. Ntanye kulaba avuka ne bavayo, mvuka na avayo. Kalugambe katinge yekolera. Nagamba nti President Museveni kino mwakoze mu ndoti n'okukule gwanga mwakoze mu tero nebwe muti. Olusi nayisamu ku gaali. Kadi ne batali President Yoweri Kaguta Museveni oba mukulembeze omulala yenna nayisamu ko ku gaali. Ntanye kulaba nga bamba avayo nga bagamba mbu abaana abavuka balaba abakulembeze mukamwa. Balaba abantu abakulu mukamwa kati abantu abakulu bwe basobya bani aba nabagambako because ne bakulu banabwe bagamba ne gozadde akubira engoma abo si bazadde baffe nawe tuli mu kuvuganya anje batugamba nti buli muntu omukulu nga akusinga emyaka aba mukuluwo oba kitaawo oba nnyoko kitegeeza nti respect eyo otegeera kakitegeeza nti nno abantu bano nti abakulembeze
bakulembera ffe kitegeeza tulina okubagambako sivangayo nekugambako ebibi government eno maybe byekoze oba even right now I've even spoken nembagamba nti me I'll never support government ya President Museveni because of ABCD because me I have my personal issues nze nga Pachoto I have my personal issues nti bwabanga tatange yali asobola okusavinga mu magye oba mu polisi y'eggwanga nena kwegamba naafa nayisibwange embwa oba ki about bali olaba bakuwa bwala disi n'obugaana kati bwala disi mbufune muki ate wanyiga nnyo naye ezo entondo zikomye mu no buli muki I mean like you know owa RDC have you made my mother happy yali mukyala woli yabakolerera nafa RDC bakuwe mmotoka kumpe mmotoka sina mmotoka this is my key sina mmotoka bakuwe yamanyi zine zilikaka namba I don't yamanyi wetuke yange tetukawo bakuwa abakumi asoko nziremu bakuwa yange tetuka yamanyi wetuka etuka yonna ye maybe time ogambe nti time oba bichi atenze mafuta ga bwerere onywa teka kadi nonywa nti kati ndi kugange siriwo mvuga gange siriwo naye menyawo kiri musabira wa Bujingo kimenyewo sijja kimenyawo sagala bintu bya kumpaayiriza omanyi sawanze ebintu byaki kati sabasumbe omasaka awulira te ekigambo ekyo nti njagala bamanye munaye gye wadda so some of us sabasumba omusumba wange Jumba awulira ati ekigambo bwekityo nti obwe Masaka mbadde mayogera ono Jumba yamenye omusalaba by the way gwe mwami Jumba ndi so bitter with you yamenye omusalaba oba I don't know bakula nama naye I think that will be a topic for another day but nze njagala kugamba nti bannayuganda yonna gye muli fena nga tutunulidde struggle fena nga twagala enkyukakyuka oba bannayuganda yenna ayayanira enkyukakyuka nze mbasaba ekintu kimu nti baleme kuggwamu maanyi ate nina kye njagala okusaba bannayuganda ti bannaye nga mulabye abantu ab'ebicupuli abajja mu mmwe bagenda otandika okujja guno omwaka n'ogwo ogujja bagenda otandika okubeera ku nnyimbe bagenda okujja okwegabyagabya obutabo bwa 32 pages obutabo nga 2-3 ku kyalo bagenda kuleeta toilet paper y'ebitaano n'okuwayo 5,000 ekyo kikugasa ki ng'emyaka gyonna takubeereddeewo mubadde n'abantu nga balwadde mubadde n'abantu nga abantu bano kyebeerabira mbu balina kusakira abantu baabwe ku kyalo kyabwe abantu baabwe bajje bakole ki naye kaakati balaba nti time etuuse tugendagenda mu campaigns omwaka ogujjo tunatera okulonda batandise okwekomyawo ku kyalo nze ku luno nsaba bannayuganda ng'abayimbi bwe bali mu kkuba abantu bano abayimbi amacupa oba mwe mubakuba ebikinze simanya I'm not inciting violence or what no bannayuganda njagala baddemu amagezi abalondebwa kugulya omulundi baleme kudda nga bazunza obupale ajja ne kwota ya sukali oba half kilo ya sukali ng'emyaka eno oba 5 gyonna takubeereddeewo ku ssaawa zino emyaka egyena kwota ya sukali oba half gyasobodde okukuleetera is that worth your vote njagala tutunuulire nti muntu ki ambeereddewo nti nedda ono abadde nange atambudde nange atuteesereza ki eno alina kyakozeyo waba talina kyakoze goba embwa ku kyalo embwa gigobe ku bbuca y'ennyama ereme kuwunyiriza naye ng'oli mukambwe nnyo leero kiki tuli bako naawe twagala kukyusa Uganda twagala kutuuka ku Uganda yaffe empya gye twagala erimu emirembe gye tugenda okubeeramu n'emirembe Pacho nga mukambwe nnyo leero Pacho mutuufu nnyo nange ku nsonga eyo ndi mukambwe nnyo omanyi lwaki abantu babonaabona nnyo abantu bayita mu mbeera kati bayise minisita Kadduchu okumubuuza ku nsonga lwaki amasomero olina kulega fees olina kulaki toyina kyosobola kukolawo ng'omukulu w'essomero mu requirements batwongeddemu omutwalo madamu ne mubuuza madamu omutwalo mwayongeddemu twale eryo yogera ffe twogera ku bintu birimu amagezi tugamba kwongedde mutwalo ffe tuzi we batwongeddemu miliyoni namba emitwalo 15 gya requirements kati 16 nene weebuuza omwana wa baby oba top oba primary 1 requirements z'emitwalo 2 oba gundi zonna byaki 16 kakati ze kyengamba neno oyita minister who is in charge nakugamba nti tebalina kye basobola kukola kubanga otunulira amasomero just reason being nti bo some of them balina amasomero so there's nothing they can sit and kuteeseza ffe abanaku mu parliament oba bano abantu abawansi kubanga kakati nze Pacho n'ekira kyentunuulira olabagana amasomero amalungi Pacho omwana we oyo gwogamba nti mugezi nnyo ayinza okufuna buna n'omulala addako n'afuna buna nga bonna balina ggendo bakisubyo ba smack
masomero gano ga government abasomesa basasulwa government exactly naye weesanga nti ate ebisale by'essomero miliyoni 3 biringa seroma waliyo abagambye selections za senior one nga zagweredde mu 3 million 4 million nengo why would I pay 4 million shillings nze nasoma I think I finished my primary 7 ku Spire Road e Jinja nga tusasowa gumu 3 kyokanga ate nenga n'ogumu 3 bamanyire tugoba ne tumala weeks 3 ewaka kyokanga ate lye waffe Masaka waliyo essomero lya Bulando C Bulando CU basasula tebasasula abantu tebasasula de 10 n'erya nze nagenda ku ssomero ly'aba missionaries I think we were paying that time over 180 naye nga abaana bagira ku break awo oba waliwo ennaku ze batta ne bagenda ne balima emmere y'abasomesa neyabwe gye banaalya katogenda n'otunuulira essomero tebagiryako okusanga ng'olidde ku mummonde gw'abasomesa gwe walima nga gwe walima ate awo evuga wamma honorable nze kyeŋŋamba nti amasomero gano twandibadde tulabawoko enjawulo for example wakati wa Buddo ne Seta High oba wakati wa Smaaka ne Seroma naye n'osanga nti ate Seroma erya private lyennyini nga abasomesa basasulwa bannannyini ssomero bonna ate lisasula ebisale byebimu n'amasomero ga gavumenti ne weebuuza nti njawulo ki kubanga naye wandiyagadde nti sinsi abasomesa bano abali mu Smaaka abali e Buddo abali e Gayaaza basasulwa ku ssente za muwi wa musolo omusolo aba alinayo omwana nga yafunye buna at least ebisale bikendeezebwekokko tubeere nga amasomero ga gavumenti amalungi ewandiyagadde omwana wo naye asomereyokko gasasula ebisale byanjawulo. Honorable agenda mu parliament. Honorable obadde okimanyi yes agenda mu parliament kale sooka omubuuza ekibuuzo kye. Honorable agenda mu parliament. Nalabye awo ye General Otafiire. Kimaleeyo nti ogenda mu parliament ng'omubaka wa parliament owa Kampala Central. Omubaka omukyala. Yes, owa Kampala. Ewa Kampala district. Kampala district. Wane wali Shamimu Malende. Yes sebo. Ngoli mukambwe. Wekanze bikibuuzo ekibuuzo. Wabula nze leero nkuyina. Iri program ogifudde ki? Buuza ekibuuzo ky'obadde nalabye awo General Otafiire yavudde n'agamba ano gwe baakuba amacupa eri yavudde tumuwaayiriza baamukubako amacupa enamboole tewabimanya mbuuza ekibuuzo yavudde n'agamba nti nno nti obuzibu obuli wano okuba nti nno palamenti nnene nnyo tulina ababaka bangi era ababaka bakunukkiriza omuwendo ogw'ababaka aba palamenti ya Bungereza kyokka nga ate Bungereza ng'eggwanga litukubisaamu mu byenfuna byaffe litukubisa emirundi nga 10 n'agamba nti obuzibu tulina wano palamenti nene nnyo kati wekanga ssente zalikoze ebintu ebirala ezaligenze mu bantu nga zonna ziggweredde mu palamenti awo so tukole tutya nga kikyagezaako okugamba tukendeeze ku bantu ababaka beetaaga okukendeezaako n'abantu abavaayo abawooza nti President Museveni twe district nabo balekeraawo era n'agamba nti nno nti ekyetagisa okwongezebwako be basirikale okusigala nga abantu bafuna security eyannamaddala kituufu ffenna tukimanyi Pacho ayogedde taata we yali musirikale tebalina kye bafunyeemu era bwe tunira n'embeera y'abasirikale kati embeera y'ennyamiza basirikale bali bubi nnyo the other day twalaba abakyala b'abapoliisi nga bavuddeyo nga beekalakaasa emyala gya kazambi gibayita mu maaso kyokka mu nnyumba emu basula mu families ezi kyobulaba nze maama wange kale bitelipo nze ebiseera ebisinga ndo zaffe twabeeranga ne tata affe nenge ebiseera ebisinga maama afe abeera mu kyalo why should be in the village alime mu kyalo biki nga bambi ebbanga lye yajjangako okulaba omwami we ng'amaze okulima ebintu byonna harvestinze biki nga ze nakuleeta embalirira gy'akoze mu kyalo w'omwami bambi natunda nalima nenfuna obusawo obuno obwa ginatsi simusimu ebijanjalo bw'ebiti kati zino ssente zendeese n'azimukwasa omuwala oyo gy'ali eye wammwe afaanako bw'atyo omunfunire ye Pacho yenze mbadde nkyayogera ku kyagundi tubadde ku kyotafiire Otafiire ali mu gavumenti eno nga tennakola constituency oba nga tennakola district batuula mu cabinet exactly yes kiringa okugamba nti nema egenda negamba abantu bave mu lutobazi naye nga ate baakutte ebyapa ne babiwa abantu ate bamala obbawa ate ne batandika obbagobaganya ku bibi yes ne batandika ogamba kati oyo Otafiire mwennyini atuula mu cabinet ne bakkiriza nti bagenda kukola district oba constituency bamala ogikola kati yeefuula ate nga bakikola nnyo nga tugenda mu kulonda because they want to create gundi bafune gundi districts na biki bafune votes ezikola ki
That's whenever you wait, even we are about to approaching a 2026. Government, district, because even right now, nze nalinga under like Soroti, but now right now they call it Simanyi Kalaki, Simanyi Bichi Ochegeera. But me I know, but my home district is called Soroti. So no uli Simanyi Kalaki, Kabera Maido, Simanyi Bichi, Simanyi Twala Tugekata Kapere Biongo, Simanyi Dokolo, you know. Byonna biriyo mu Soroti. Kati batula mu cabinet ne bakkiriza. Kati waliwo Soroti West, Soroti East. Singa abyogera tebannasalamu nga bateesa kusala mu district. Bateesa kola district. N'abiwakanya n'agana n'okubirondayo n'agamba kikyamu. Naye kati bamaze obbikolayo kati yeefuula ate nti nazze eno ate kati ali ku ludda luno kubanga nze ennaku zino mulaba nnyo nga agezaako okulaga nti ate ye tatambulira ku byabali weebale wamulabye nga yeegaana n'ekya MK nga mbwenu ki ng'ali mu lunyakole mbwekyo moraakoma simanyi MK tinkugamba ngu simanyi ba MK simanyi bwembaitu mbwenu Museveni nowa NRM simanyi biki ebintu bye byaliwo awo weebito ku struggle yammwe otafiire tumwebaza era tumukulisa era tumwaniriza ffe twagala twetagayo abantu nga balina experience y'amagye bajja kuba batukolera exactly batwegatte nalabye munnamagye abo erinnya lyenvudde ye Mukasa yani Omumerica nange munnamagye omeka yemulugunyizza nga ye Mukasa Mukasa nenya lyenvudde mu mutwe nga yekalakasa bamukwata yali azono mu Uganda nga zinga bwabwe naye nga munene mu magye ga America kati bamukwatira ku kisaawa ne bamusiba okumala ne bamudetaining okumala essaawa nga 3 ng'ali eyo naye nabuuza nti nsonga kyenkwasa ne bamugamba nti amalalo gasussizza nnyo naye namulabyeko yagedde ebigambo bingi nnyo nagamba nti bannayuganda abali osokutonya ku video eyo gwanda bono kuba ku social media kwejoko nagamba nti bannayuganda abali mu America mulina omukisa munene nnyo okusinga abali e Uganda okuvumirira n'okwogera ebyo ebikyamu ebikolebwa mu Uganda mulina omukisa munene nnyo era bwe mubiraba ne musirika mukola kikyamu anti yabadde mutuufu basimu ng'olwamaze okunnyonnyola olw'ensonga tibali bo bali eri neba nayogera tebajja kunoonyerezebwa nga ffe wano tiffe wano bawaakogera batandise okunoonyerezaako batandise okukola biki akatwa kazze biki okyegera ate bakayisa mu bantu abakuli okumpi na biki nti nze ekintu kye nkifunamu nti bali abali eri bo bali wala at least bali twogereddeko oba oliawo kubanga bo bajja kutwala akaseera bagenda obbonamenya oba otegeera secondly ffe tuli wano eno ne obulamu bwaffe tuli ku bunkenge tuli ku dduka tireero oyogera ne bakutunuulira tuli ku bwamayinja bunkenke wadde obuwe bwakyuka ne butereera tebukyali bunkenke ye yagenda mu gavumenti ne bamuwa ssente okyegera so there are a few Ugandans abali eyo nga bo we batuula wali President Museveni ne baba oba gavumenti eno ne bawa ssente beerabira nti eriyo bannayuganda bali mu kubonaabona beerabira nti eriyo bannayuganda abakaaba beerabira nti eriyo bannayuganda abaana abasomyeko tebalina mirimu buli mwaka abaana bagraduatinga but where are the jobs omwana n'amaliriza nga depression ali mu mwenge akwanya ebikwazi biina siriimu biki n'omaliza nga gw'omuzadde okaaba ogamba mwana gwe nteesemu ssente zange zino zonna laba bwansasudde ali mu bikazi bikadde biina siriimu alwadde akoze atya naye nga naye teyali yaganenerwa kubanga alina PhD eziwerako oba alina byasomye naye kati talina bwa practicing emirimu egyo the jobs are not there abasajja bali mu office baziremedde balinga babagamba bajje bafiiremu tulina abaana bato abali badde in those offices bwolowooza nze senga kati bajjawo omuntu ali mu communications oba mu gundi oba mu UCC nalibadde situulawo ne monitoringa bulungi nnyo enkola ya radios ne TV nga bweri nalibadde nzikiriza abasirusiru abatasomangako abatakolanga ki ogenda ku radio nayogera would I have experience what your bogus experience mugitwale mu myaka gyamwe gye mwasomeramu junior n'ebirala but we want now that .com world whereby I need someone to sit on a television set. You're not coming to show us your bogus pregnancy and showing us simanyi pregnancy fenna tuzifuna and what. You're not supposed to come here otwewanireko. Encha bwerivamo bakaba babo ne bajjabo. We banajja ne bakola ekintu kati tomorrow what will you tell us?
So we no longer want abantu ngabo abajja n'embuto zammwe mwewanira ku seti simanyi ya kunyiziza nnyo mujja ne mukola simanyi kino nojja noyogera ebintu ebyekisiru toyina content mu bwongo gwe byabadde ku TikTok byoleeta ku mpewo and you like no shoutinga nnyo okusinga nawo mumanyi ne bannange bannange mu government eddako bannange because I think I should be the Minister of Ethics and Integrity. Ngendo bayerera gasasiro yenna gasiya bulimbwa ziveemu. Tetwagala abantu batasoma kujja wano kutumanyira nti simanyi ki ate ne mulekana okusinga fa abalina ku magezi n'abasoma. Yes, I'm telling you. That's why we need change. We need a new government. We need a government that is going to be there for the people. Because amanyi gonna getuli byonna bye tukola, it is the people power. Omanyi omuzungu agamba. Kyagamba nja kikubulira mu December nga kijjukidde. Agamba is a minister w'ebyempuliziganya oba bataasoma nzirebwa. Kati gwe minisita w'empuliziganya w'abatasoma ogamba pule n'okirinda paka mwaka 2026 nga ansa mwejjira kati mwe bapule tuba twabasuula dda mu tooyi temuyita kye mutugamba. What are you telling the nation? Naye ku mulembe guno bapulese bafunye omukisa bali ku TV. Anti kati let me tell you it is not mukisa. How long are they going to contain that? Oh. How long obeerako, but for how long are you going to contain your play and whatever? Tugende maaso buuza byobuuza njagala tukomewo ku kintu ky'obwagundi because nalabyeko very many people are coming out okwogerako ono mwana mulenzi eyavuddeyo n'ayogera ebintu bye oyo yes ebibye then njagala nsonga ya pressure simanyi pressure 24/7 and biki abantu abavaayo ne batusinikira amannyo ti guy wa NUP no I want to put right abantu balooza nti abantu ba NUP basiru tebasoma tebakola biki be basazi b'ensawo be babbi be bakola biki. I want to tell you people whatever you think is wrong, what you think obwongo bwogwe kyebukuwa ate leka bannange mukolenga ku research leka kuvayo noyasama ku makya because wasuze simanyi oliwa obanga oli mu loogi yawa n'ofubutuka ku makya n'ojja ku morning show hiyo ono wanupu avuma Bobi Wine abatuma people we mubanga Bobi Wine kati gwe mwasozeewo Bobi Wine tukimanyi ye capital w'abantu bangi mu Uganda era bangi bamufunyeemu ssente oba okitegeera bangi bamufudde mulimu okitegeera oyo naye azimba ebibyo azimbire balugwala banne simanyi muki yasooka kukozesa ttaawo lya ddwaliro nga tanasimanyi very hopeless and sometimes by the hopeless ate gravity mbasigambye nti oli musiru mba ngambye toyina ssuubi because nawe bannayuganda bakuwagidde emyaka gino gyonna so there is no way you can come out and say Bobi Wine azimbe eddwaliro ngaani ettaka lye muyogerera Bobi Wine yalifunanga Bobi Wine teyalifunanga Kyagulanyi Robert Sentamu. Are you getting my point? Teyalifuna mu politics yalija music yimbe nyimba va mu byokwepicha simanyi bijanjalo simanyi bikikado notera tuleetera kawukuumi oba n'ebirala n'ebyo bennene you know kati baleeta music nga naawe ogamba ani ayinennene ki ono simanyani gwe tubadde gamba so oyo pressure simanyi biki navuddeyo nendaba abakazi abamu abatakola research abebera ku TV kwasaamirira ggwanga kwasama. You know most of youth shout ne mulooza ndi namwe mwakola amawulire like some of us. Nanyize lero batebamu akamulika Valentine. Kachi. Nze ate sibwegulira ate sikaagala. My mother is my Valentine and my kids are my Valentine too. Okitegeera. So nze Valentine by the nze I'm looking at kuba nina bingi ebyokola. Nina abana bali ku university, nina biki kwegamba nina ebyokolera pate yange, nebyokolera abantu bange mu Rubaga South, nina bingi so I don't look at Valentine like something pressure. So bw'ovaayo n'ogamba nti buli ali gundi nti oba buli muntu avaayo n'avuma ku internet mbu wanupu no bannange mwagezaako nnyo era in fact abantu bafubye nnyo okulaba nti boonoona ekibiina kya nuupu boonoona erinnya lya Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu era ganywe ecupa wali badde ogikwatira ddala n'otuula nayo kubanga no what I'm trying to say is Bobi Wine bamuteeseko ebintu bingi nnyo yalina abayaaye yalina ababbi yalina abekalakasa yalina abakolaki okitegeera but bino byonna nze natuuka ekiseera ne ŋŋamba abantu
nti senga police eno ereka Bobi Wine nga bwatandika okutraversinga eggwanga lyonna eyo tuwaze yali yatandika okukola. In fact natule wange mukazigo kanga nti batugamba tula mu buzigo bwaffe bwebbeeyi entono nnyo ne twetunuzaamu obusimu ne tukola biki. Naye nze natula ne ŋŋamba mukazigo kange kana akati. Omusumba kuba point eyo banna. Mukazigo ka naye twali tumusabyeko rent ba yali awuliddeko bwe bagobye rent. So kakati yatuliisa mu busimu bwaffe yabuteekako data yesiruwaza nyini mu kubba abantu na bufera banna Uganda. So kakati ne nze ne ŋŋamba naye banna Uganda bana bavaayo ne bagamba nti nno buli muvumi wa NUP buli akola ekikolobere wa NUP abasazi b'ensawo ba NUP biki nze in fact ninawe natuuka ne ŋŋamba nti bw'eba njaga nga yeewa Bobi Wine amagezi ngenda ginywa kuba bingi nnyo byakoze nga bamulowoozeza nti munywi wa njaga na biki omanyi buli omu alina past mu bulamu bwe nze omusajja gwe nasookerako si gwe nnina kati oba siyanzaddemu abaana bange buli omu alina past we mu bulamu bwe nasomba sukurapo muno eno mu bitundu byammwe muno olaba naye kati oliwa toli ku YouTube ensi yonna ekulaba toli ku radio na TV ti buli omu alina past we ti Bobi Wine ayinza okuba enjaga yali aginywa one ebiseera ebyo yali muyimbi influence ebyo na biki makono mumanyi makona ninga mumanyi makono nakola kati akola ku NBS yada mu kifo kya Keizo omutegedde oyo maana ngamba mbu yali muwine eyo ng'ayimba ngoye nebuza amawulire agasoma ddi pozi yali yasoma bunne nenga nedda waliyo oli omuntu ng'alina love oba passion kye bayita passion for that thing kati nganze I had passion for radio before I even joined. Nenga kyampa passion. Tatanyi mu bwa police bwe yalingamu. Omusajja yakolanga ku radio Uganda nenga mutamiivu nnyo ndoza yafa n'okufa. Nenga kyenzijukira akayimba we yajjanga ku show nga baka with the jealousy you will never be a man. Nga tuli bato ne oyo yali kyali wa tata wange. Nenga bamugamba ku macha nti mukwano gwe ye yakuleese nti ani muzeeyi Pacho ye yakuleese oba kitegeera. Kati nga bwajja mu program na mutumira na mweza kayimba na kola kati nga waka yes nga mumanyi ya kuba batamuzangeze motoka ze police nga bakola patrol so tata nga mtwala ngewe kuba kati yamala namanyira nti ono abeera gindi Kamocha by the way I grew up in Kamocha so kakati nga mujjayo na mutwale we na chipichipicho chegera so kati I like nga buli guy wagena program atumira nyo tatange bishi kati nayogeranga asagade mukatata oya kutumira nnyo naye nange njagala kutandika kutumira njagala ompulize nga nze nkutumira so that's when I got the passion nga njagala kumanya radio bogira batya eddobozi lijjalira netuuka eno bichi ochegeera so you can have passion for something normaliza n'obisoma nze nayingira radio nga ndi mu senior for vacation namala nenkola certificate nenkola diploma nenkola whatever journalism mass command bichi nenga natandikira ku radio omukyala bamwita Nusrat Peru I think she's the ambassador of what gwanga chikati yes but she's an ambassador right now but she was an MP that time for Arua I think was it Arua yes yes that time she was an MP okitegeera when I started working nenga nali mu vacation ne bakola ekirango lwakuba ekirango bwe kyayita nali mwarwa obonge ne bungamba but Pacho ku magezigezi gange kino nakyagala dda kanombe kali mwete mmanyi bwe nayiga ennimi ne bwente bwentandika oyiga ennimi zange kubanga bw'obeera ku radio in a certain area nga omuntu agenda kubuza olina okumanya olulimi lwa that particular place so nenjigamu komingoni mukemyala nti ye aleongo njagala kayimba ng'olina omugamba ongo bani luyimba ki ongo bani kugambe ale werasoni sima extra muzika biki okitegeera so so that's how I come to learn my languages okitegeera so the likes ebiseera byekwalingako Bafina Masanyalaze Rebecca ne Kapale Rebecca Jingo ne Kapale Ragadi bichi so ale ongo bani Ragadi oyagala cash bichi bebito kitegeera so nga you're forced to learn the language because you're in a particular place okitegeera
So you can have passion for something. Era woba okyagala nnyo n'oddayo n'osoma kati oyo guy si tekinneewuunyisa nti abikola ayina passion yabyo. Maybe I can give him advice ateekemuko okusoma muko akatono ateekemuko bw'aba teyabisoma. Kiringa bw'olaba nti Ogwang yali veterinary doctor naye ng'akola KFM ng'akola ku radio. Twamanyako yogundi gwe yamuyimba nako naye nyinza okubeera veterinary doctor naye nga nina passion yange weeri. Chris Evans muki yakola biki? Chris Evans mulimi. Dr. Hilderman yakola biki? Naye yaliwa kati muyimbi si bebimutute mu parliament. So you can do something nenga ate you have another passion somewhere. So that is passion. Tosobola okiteeka mu nkola gw'alina amagezi ogamba bwe nkitandise kanzireyo nkoleyo ka certificate oba biki mbitegerere ddala. So nze sibanenya okujjako tuyina kawuukuumye yatuyingiramu omungi ennyo asudde amawulire asudde buli kimu asudde si mawulire gokka naye waliyo abayingidde ku mirimu where they are not meant to be. They're not qualified. Nosanga omuntu nga yayingira mu busawo ngalinga gwe baakako obukasi nti genda okoleki bebo bosanze nga bakyusa abaana baffe bebo bosanga nga bagamba nti omwana emmese yamulumye emmese baatandika zirunda mu malwaliro. Emmese bazirundira ddala minisita mu malwaliro emmese yabukadda. Yes, that was COVID time. Oli nosanga nga agamba nti noli nga bamugyemu munne ekibumba. Why beba abantu abatalina love and passion for what they are doing? Omuntu alina passion for what kyakola tasobola kugamba mulwadde musooka ompe emitwalo 5 omuntu omuteekeko mu musaayi ng'ate omusaayi tugubawa bwereere senga bannayuganda tulekerawo bbawa musaayi what will they do? Onzijukiza omwana ku radio eyo bagiyita abanjogere bangi kanjireke aneyi kanjogere omwana yali ekola ku Joy FM. Ati omwana ngakola lwa mukaaga naye nga jata anywedde mu kukoba olumu. Kawalaji njoka ngakola pasta sembera. Kiro kinjo. Tabanga yali gwe. Otyo. Agati omwana nga ja ngagula watubadiriza nyo mukaaga luno banange mulere. Ne baba oli ku radio Tom sembera. Akayimba kadeka pasta bugembe. Nenga tuwerabira tuliko Radio Simba. Agobera wemba. Musumba yali ku radio bwati yafuluma office. Namugamba wabula n'ebisumuzo tobijjayo ebyennyumba fuluma agenda. Toddanga. Meaning nti oba omwana ono ayinza okuba yali yeegomba Radio Simba. Should we say like that? Ayinza okuba yali akubayo ekyeyo. Oba akubayo ekyeyo bagyegomba obanga yeegomba bali abantu nyengeri gye bakolamu ekintu kyabwe. Okyegera. Because me personally, I admire Radio Simba's morning show nali njagala nnyo. Nnyo. Omulimu zeindawo simanyi bani you know. Because ekyo kitera okubeerawo nga wakava kwano ne bakutwala walala. Nalina challenge nga nakava ku Radio Sapiensia nga bantu teeko salt. Ngera mbandi awo kimu bibiri Radio Sapiensia bikibi kyenkuluze amagezi bikibi you know something like that. Okyegera. So I think oyo yali bambi admiring nnyo morning show ya wali. Musumba yagoba oli emisinde. So in others, what are you trying to say? Nti bana Uganda netubanga tulwanirira okubeera obulungi because for us kati nfe nga abalwanizi nze ndi mulwanizi w'eddembe nga njagala nnyo okulaba nti wabawo enkyukakyuka naye enkyukakyuka eno ezzeetya tetujja kuvoola oba kuvuma mukulembeze bakola biki but tuba twagala omubuulira byalina okukola okukyusa aterere mu layini ave mu layini endala adde mu layini ye aterere. Message eno nga sinaba kuvaano njagala giweereza ne Gravity omutujju. Gravity njagala muweeza message eno nti talowooza nti ebigambo bye yayogera ebigambo bye yayogera talowooza nti yali alabisa Bobi Wine yali alabisa President Museveni. Nti senga addamu n'atunuulira obutambi bwe yayogerera ku olwo alyoka akwasibwa ebbaasa agenda atunuulire nnyo body language ya President Museveni. Eya mwami Museveni agenda agitunuulire body language eyo yali egamba naye nze tejja kunkozesa nsobi era nsaba enebe kunkozesa nsobi byali biswaza mukulembeze eki era byali biswaza mwami Museveni
kubanga wootuuka okugamba nti nno tumugambye atuwa ettaka simanyi na biki biki tuzimbeko eddwaliro kitegeeza mwami Museveni amalwaliro gakulemye okukola ki naye n'osiruwala n'otamanya nti nno oyinza okukwata eyo ebbaasa n'otuuka nga tugeze osula wa buyala oba what mpakyakulabirako n'otatuuka nayo n'otuuka nalukolongo ne bakubiramu amasasi ng'oba Museveni siyagakukubye naye nga waliyo baddiehard ziba bagamba otumanyira otya okulabisa omuntu waffe katukube naye ebbaasa olemejja enjoyinga. So in other words ngezaako okugamba bannayuganda bonna nti nga tonnavaayo kwasama tonnavaayo kwogera ebintu ebitali mu magezi ng'olowooza nti ogenda kulabisa sayidi eri ng'olowooza gwenookola. Mukwano twali tulabye abanene emirembe engalo buuza ono omusajja si papa gy'ali ye bannange white blood yabulira bamuyita white blood white blood kati gwe gravity who are you white blood otegera you mbuzaako bubuuza byonna nga tetunnaba kwogera kwasama kuleekaana kola biki eyewaddeyo kuwagira mu kalukano akajja omulanzi musajja faali yakutumidde nnyo yankubiddeko kasimu nagamba Pacho mundabire era alaga nti ku nsonga zonna ajja kubeerawo mu nteekateeka eno gy'olimu ey'okulaba ng'ofuna ani yamugaya ngenda kwesimbawo ate nze tomanyi mu lugambo baali balunkubidde ebiveeko gamba lumusasula lumusasula kati kyogere nakyo nti lwe lunsasuza kati so yakutumidde nnyo ali atya omulanzi Jafari ajja kunoonyaako ensonga zonna tuzikwasaganye Natabu yonna alhamdulillah era nabetaaga okuba nga bajjanjaba bulungi nnyo agamba nti waali mugende ajja kubajjanjaba bulungi nnyo ensonga zonna era yambuuza nti Pacho enamba yange akyagirina konze namba yo nkyagirina okumanya nga nkyagirina gisomera abantu agiwulire eri noti 7 noti 3 8 8 sikyagimanyi oba ye 0700398888 akyalina kyabanja anyway musajja faali sebo tukubuuzizzaako bo bali kujjanjaba abantu n'okubanga ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo so waali ngedda so ambadde twabadde twogera ku nsonga y'oli omuvubuka naye tetwagimalizaayo bulungi ono tu pressure 20 biki nabadde ngezaako okugamba abantu to let them not think nti buli muvubuka ali eyo nga talina byakukola yeetonozaamu essimu nayogera byeyogera si buli muvubuka ti muwagizi wa NUP oba National Unity Platform si buli muvubuka avaayo ng'ali negative nti ali muwagizi wa National Unity Platform okitegeera nze okuvaayo okwogera byenjogero oba biki does not nze nina pain yange nze nga nze njibabuulidde nti my father served this government but we never got anything so me nina pain eyange si yeeyo si yeeya honorable okitegeera so oli bw'abanga mutuufu nga mulangira nga bw'agamba iziti mulangira bwabwojo naawe mbusimanyi Sekabaka simanyi yagandira mu ntebe mu ebintu byonna biki na biki nsabako bannange nsaba kwogera ekintu kino with due respect nsaba bekikwatako mu bwakabaka bwa Buganda you do the needful but nze nga Pacho sigenda kubeera musanyufu nga Ssaabasajja alengezebwa Ssaabasajja bamumanyira Ssaabasajja avoolebwa Ssaabasajja nga nga Ssaabasajja kwegamba katono nnyo bwe kati naye nga so I really that won't make me happy nga the people we think me I respect despite not being a Muganda but because I've grown up in Buganda nkulidde mu Buganda era nga neeyita muzzukulu wa Buganda okitegeera sijja kulaba nga abaana abato nga bavaayo okuvoola ekitiibwa kya Buganda ekitiibwa kya Kabaka okitegeera nti omwana njagala abantu like Buganda Kingdom should sort out itself kuba ebifaananyi bw'oba obitunuulidde alina n'ebifaananyi bya archives byetalabanga nako ffe okimanyi nti oyo omwana alina n'ebifaananyi kwegamba nga byotalabanga nako gwe bukyokula
naye nayogera ekintu ekyayogera n'ateekawo akafaanani abijjawa. Kyenjagala okugamba buli muntu ali eyo atulaba nti si buli muntu avaayo okubeera negative about government ya President Museveni tiwa NUP. Ate si buli avaayo okuvoola oba okuvuma abantu tiwa NUP. Omwana ono mumuwa attention, mumuwulirize and whatever, maybe ayinza okuba n'ensonga ye oba temumuwa attention, naye ate mumubuuze n'oba mufune bamubuuze ebifaananyi byalina byonna ebya Ssekabaka ebya Simanyani ani yabijjawa. Don't you think there could be a sponsor within there? Ebyange bikomyawo gutusinza ibeene era mbagaliza birungi byereere ayisa abasajja awangaale. Naye okimanyi nti Pacho atuwambye nnyo leero. Pacho atuwambye which is okay kubanga kati nze ndi mukwano gwa Pacho era abadde ajja wano ne muwerekerako kati ze badde mukamba nnyo leero simanyi lwaki. Oba niyamunyiiziza. Naye ndoza nsonga za Valentine omanyi obumuli buno. Valentine bali yafunye kamulira ngati obukambo. Pacho bali badde bamuwaddeko kulaba. Maybe najjanga kakanyemu. Badde nsaba mu kigambo kimu 2 3 obeko n'obubaka bwo eri abantu abatulaba. Era tubulire ne ku katono kusonga kubudde butuzibyeko otuleko ku nsonga za Kampala Central wojao Kampala District si Central kana Kampala District tulaba mwenna era batuliriza sanyise nnyo kubeera nti ndi ku program eno nako lwaleero nebaza nnyo Pacho Andese n'omukubiriza wa program eno nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Thank you so much for hosting me. I'm very happy and I'm very pleased to be on your program. Kampala nga mwami Mayanja bwabagambye obanga bwe mbategeeza nti nesimbawo ku KUBYA National Unity Platform 2020 kubanga primaries twazikola 2020 mu November October. Saayitamu but I'm coming back this year in power. Kubanga kati tutandise ground tulina activities zetugenda okukola but that is not the most important thing. Ekisingira ddala kyentunuulidde buweereza. Kubanga otunuulira kati Kampala n'omubaka omukyala gwe twali tuteesewo kubeera nti atukiikirira yayitamu era netukkiriza. Tetwakomawo ku independent twakkiriza ebyava ng'abaagala pate yes tokomawo n'ogamba pate yange ono netumubakinga asobole okukola kyo tukiikirira naye tasobodde kuweereza bulungi bantu tabadde nnyo mu bantu abantu tebamulaba kati munnaye 2026 oba okutandikira ddala 2020 eno twagala tutandika okulaba nga abantu baffe tubalaba tubabeeramu era tulabe ebinaavaamu era nzikiriza ntugenda kuba tubakolako nnyo tetulina budde bungi kubeera nti mbannyonnyola biki Kampala bye twetaaga enguudo ezimu bazikola tujafuna olunaku tunnyonnyole mu bugazi yes naye nga tutandise emirimu tugitandise era mujja kuba mu ndaba neyanziza nnyo byonna mwebale kumpagira mu 2020 2019 abantu b'erubaga mwenna abantu b'emutundu esaidi awo mwenna ntumiddeko ne pastor wange Prophet Elvis Mugambe njagala kujja mulaba kuba I admire him. I love everything he does. You love everything yes he does. Only that I never got time every time like ngamulaba ko NTV. I loved him and I love him and I love whatever he does. Why don't you visit us every Tuesday 5:30 I want a special organization so honorable I come and meet Prophet Mbonye. Actually, my first thing I wanted to meet him and ask him, are you a Ugandan? Or? He is, but also me the first time I saw him, I didn't think he was a Ugandan. So you were like me. So that's why admiring even me. So admiring someone's in Amlava TV. So admiring someone and then you're like, wow, is this person a Ugandan? So I want to ask him, Tule na Mubuza, are you Ugandan? Mukwate kondabe. So Prophet Mbonye, I love you so much and I'm looking forward to meeting you one day. Mbasibulanga siyagala nakusibula balongo wange. Tukwatagane mbozi muyuji olulala. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi.
era n'abo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.